Ono ye mwana mulenzi Isima Sekamanya asoma siniya ey'omukaaga ku ssomero li St. Kizito Secondary School e Nakibano mu Gombola y'e Nagojje Mukono, omu ku bakola emirimu ku ssomero okweweerera. Mu mboozi yaffe ey'akafubo, Sekamanya atubulidde nti katono ekirooto kye kikome mu kkubo, ng'enta bw'eva ku bisale by'essomero yatandika okuyiribwa ng'enjogera y'ennaku zino, ng'ali mu siniya yakubiri. Yalimanga muwogo n'atunda capati okufuna ebisale akwasizeeko nnyina, kubanga naye ensimbi zaali zimwekubya mpi. Nga wenkwatizaako mukadde alina nnyongeza kuzivuddemu, nange nengattako nenja ku ssomero. Ezinunula omunakuluga baazitunga kiro. Sekamanya agamba baali mu mmisa Ssaabakristu w'essaza ekkulu erya Kampala Emily Kitto Mwaka bwe baali baakaleeta okukulira essomero n'ayanjula enteekateeka ez'okukwasizako ku bateesobola. Ayagalayo abaana abanaasigala ku ssomero bayambeko okukola ku mirimu egiri ku ssomero, asobola okukuba ebbulooka, asobola okulima. Nga nze nali mu kyaki nanga opportunity nnungi gye ndi. Ono ne banna abatonotono batandika okuba amatoffaali g'essomero nga bwe basomera amatoffaali gano gazimbye ebizimbe bingi ku ssomero lino, kw'ossa n'ekikomerero okuva mu siniya ey'okubiri. Omulimu gw'azze agukola nga kati ali mu siniya ya mukaaga. Opportunity eyo yajja tuka mu siniya feera n'esanga ekyaliwo naye nga kangikozese opaka no wendi ndi mu siniya 6 era nga ndi ready okukola ebibuuzo by'akamalirizo bya siniya 6. Sekamanya aliko obubaka bw'awadde abavubuka abayita mu mbeera ebasoomooza. Asoma nga tolina bulungi, ssente teziri obulungi ewaka. Naye kyenza okugamba era kwesa ebimu ku bintu bye mulina bisooseze ewaka, mulina wakataka kakozese olabe. Ate ye Odongo Augustine emboozi yeekwasa ennako nga ku myaka emito gye yalina yapakasanga ku byalo okufuna ebisale ebimuweerera. Oga ne bakusalirayo ekibimbi n'okikuba n'okirima, omala okirima then ne bakusasula. Kati ng'akaseera ke baba bansasudde enfisaako nendeetako ne ku ssomero. Ono yali aweererwa mwannyina wabula ekkubo mu nnaku tekya, bayafuna akabenje akammalako ensimbi. Bw'atyo Odongo ennaku n'etandika okumuyonka obutaaba. Yakwatibwako Emily Mwaka n'amugatta ku bayizi abaali bateesobola okukola ku ssomero nga bw'asoma, era kino Odongo yakirabanga mukisa. Omukisa bwe gajja okuva ewa Mrs. Mwaka n'abeera okuba nti yanhostinga to be among the students abasigala ku ssomero. Bano mbabuuziza engeri gye bakwasaganyamu emirimu gy'essomero ate ng'eno bwe basoma ebitabo. Emirimu tugikola mu holiday egisinga. Kati ng'okuba bulooka tuzikuba mu holiday era zizazimba n'ekikomera nga kino eno, zizazimba building empya, zezikola ku foundation ez'ebizimbe ebipya ebitandikiddwawo ku ssomero. Beebaziza Ssaabakristu Emily Mwaka okubakwata ku mukono. Mama afo tumwebaza nnyo kuba actually nze I personally nalina koma mu P7. Beebaza mama wange oyo omulungi Mrs. Mwaka okumpa omukisa guno okuba nti nsigala nembeera omu ku baana be ku ssomero. Bino babimbuulidde ku mukolo essomero lino bwe libadde lijaguza emyaka 37 nga lisomesa abaana b'eggwanga. Omukolo gutandise n'ekitambiro ky'emmisa ekikulembeddwa Vikajjeno w'essaza ly'e Lugazi mu Nsinya Richard Kayondo, nga yakatuuka asoose n'aggulawo ekizimbe eky'ebibiina bibiri nga kuliko main hall, ng'amatoffaali agakizimbye gaakubibwa abayizi essomero lino be likwatirako. Oluvannyuma Monsinya Kayondo asimbye omuti ogw'ekijjukizo ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi. Bw'abadde abuulira Monsinya Kayondo awabudde abayizi okunywerera ku misomo batangaze ebiseera byabwe by'omu maaso. Nja kufa n'omwana w'omukazi gwe nasanga mu byalo, kati nja kubeera nga muno mala okulaba bani ababungetera mu byalo. Nja kufa n'omuntu awo nekye njagala okutuukako. Sit down, concentrate, read. Omukama ajja kuweerayo omukisa. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Gavesinja nabo nga ye Ssaabakristu wa Ekereziya mu Uganda akubiriza abayizi okubeera n'ebiruubirirwa ebinene. Omwana omuto oba wadde omuntu omukulu kikulu nnyo okubeera n'ebiruubirirwa ne kikuwa amaanyi mu byonna by'okola. Kye mbadde mbagamba kubanga kikulu nnyo. Omukulu w'essomero Emily Kitto Mwaka era nga ye Ssaabakristu w'essaza ekkulu erya Kampala ayogedde ku kusomoozebwa essomero lino kwe liyitamu. Tetulina bulungi library, twebaza omusumba yatuwa library eriwo kati naye tukuze namba ekuze luli twali 209 kati tuli 679. Ku mukolo gwe gumu abayizi abasoma mu 20 baweereddwa essakalamento erya konfirimansiyo. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaga emboozi ya mwana muwala ku ssomero lyerimu akola obuteebalira okusoma. Ronald Kitanda ne Andrew Sebbira, BBS Telefayina, Gambuuze.